Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olwaleero alumazeeko alambuza abataka amasiro g'aba Ssekabaka mu kiseera kino agali mu kuddaabirizibwa. Asookedde ku masiro g'e Wamala nga ekifo kyonna eno kiyoyooteddwa okulaba nti kidda ku ntikko. Omulabirizi eyawummula Michael Ssenyimba nga ono Ssaabasajja yasiima okulabirira amasiro g'e Wamala ategeezezza nga omulimu ogusigalidde bwe gwetaagisa obukadde bw'ensimbi obuli eyo mu 3 nga ku zino Katikkiro awaddeyo obukadde 10 ku ezo ezikuŋŋaanyizibwa ez'ottafaali okudduukirira omulimu ogusigaddeyo. Kuzimba wali eri munda omufubeeto omulala ogenda okukisibwako oluggi okulukawo wajja kutwalira ddala ebbanga naye ate weetaaga ebinsambwe enjulu n'enga kusinga era muziraba ezo zonna enga zeziruke zezisibaawo. Ebintu bino bitwala ssente nnyingi nnyo kyokka bw'ogattagatta ebintu bye tugenda okugula tulowooza nti biringa miliyoni awo nga 2 nga mu 10. Kyokka abakozi baagalako 30%. Abataka basiimye omulimu ogukoleddwa kyokka ne balaga obwennyamivu olw'abantu abagenze beesenza ku ttaka ly'amasiro. Tujja kusaba Katikkiro ayita mu kitongole kya Buganda Land Board tusooke tukome tusibire ku abaliwo abalala tebannaba kuyingira. Oluvudde e Wamala beeyongeddeyo ku masiro g'e Kasubi nga eno baaniriziddwa n'alinnya w'amasiro Beatrice Namika. E Kasubi omulimu nayo gutambula kinnawadda nga langi eziyiza omuliro okusaasaana singa guba gukutte yebadde ekyasigalidde era nga yeesimye emirimu. Ekiddako kwe kusiba enzizi olwo nno amasiro galyoke gaserekebwe. Okukola amasiro gano kwalimu emitendera emikulu 2. Waliwo omutendera gw'oyinza okuyita ogw'ekikugu bw'oba oyagadde ogw'abakugu bayinginiya baani ebibyuma bye mulaba ne kitwa tugende oba tugambe emikulu 3. Waliwo ogw'ennono egyasooka nga muno tugunatandika bwe gwaggwa bano abakola eby'ekikugu ne batandika baamala ebbanga kubanga era ebigambo ebyogerwanga bingi ng'abakugu bwe babeera bawaŋŋana amagezi ono n'atwala ag'ono n'aleeta ag'oli ebbanga bwe ligenda naye kati awo nawo twamalawo. Kati omulimu gwe tuliko gw'ennono gwennyini ogw'abagiriinya n'abazzukulu ba Kasujja ensimba omutendera omukulu oguddako. N'alinnya w'amasiro Beatrice Namika avumiridde enkola ey'okusaanyaawo obulombolombo gy'agamba nti ettattanye ekitiibwa kya Buganda. Nno tukyogera naye nga tuyimba ki? Tuyimba nnyimbe bannange tulina okumulamwa kubeera ku mulamwa tuli ku nnono naye ng'ebikolebwa tebikola ki? Tebifaanana nti bya nnono. Lwekyo tusaba abataka buli we mufuna chansi yonna okwogera eri abazzukulu obanga muli mu mikolo gy'abazzukulu ne mu bikolwa byonna tulabe nti tudda ku ki? Tudda ku mulamwa kubanga Abaganda tuli bangi naye ate n'abatuyingiddemu baki? Bangi. Bano bakomekkereza olugendo lwabwe na kulambula ekizimbe Masengere nga kino kye kirabo ekigenda okuweebwa nannyinimu ku mazaalibwa ge ag'omwezi ogujja. Ssaabasajja agenda giggulawo ku mazaalibwa ge 13 Apuli era kiba kisaanidde bajjajja ne balaba omulimu omukulu waabwe kubanga Ssaabasajja ye Ssaabataka balabe omulimu ogutambula. Mu kiseera kino bali mu kuteekamu mataala saako n'okuyooyoota ebweru. Tulina okugusiba obujjo ze muyita pevaazi, tulina okugusimba omuddo, tulina okugusimba emiti okulwanirira obutonde bw'ensi, tulina okugusimba ebimuli. Tulina emirimu miyitirivu egirina okukolebwa wano naye nga mbakakasa tujja
tugezaako nga bwe tusobola gyonna okugimala. Katikkiro akubiriza abantu bonna obutakoowa kusonda ttafaali ng'agamba nti ensimbi ze bawaddeyo ze zizza Buganda ku ntikko. Paulo Matovu, ku WBS TV, Bulange Mmengo.